Bismillahirrahmanirrahim. Allah yabeera ng'ateekateeka ejjana ng'agiteekera ffe n'abakyala baffe, era mu jjana babeera nga bagitematema n'okugyogerako ebisinga okuba eby'amasanyu mu yo. Gamba nti omusajja aliyingira ejjana, Allah agenda amuwa amaanyi ng'abasajja 100 mu kuzaanya akazanyo k'abafumbo, ng'ate teri kuzaala. N'omukyala agenda okubeera mu jjana omwo, buli luutu omukyala agenda kubeera ng'addizibwako embuzi ye. Kyova olaba mu bigambo ebimu Nabbi yabeera ng'ayogera ku jjana okwo yagamba nti ogenda kubeera ng'osanga omukyala gw'ava naye ku duniya wano eno, ng'omulaba saawa zino eno ofulumamu bw'oti okudda bw'ati ogamba naye ye gwe gundi nga Allah amukyusizza. Buli luutu lw'ogenda okubanga n'omukyala oyo nga Allah amuzzaako embuzi ye, buli luutu eggwa bw'eti nga Allah amuzzaako embuzi ye, buli luutu kyova olaba nze ngamba nti buli ayagala okubeera nga Allah amuddiza embuzi. Muve ku bino by'ogenda kubasaba bano ab'Ekiganda mpozi bakutuuza mu ki babo bafumba embuzi n'eddako. Gwe just ky'olina okola kulongoosa, kola mirimu mirungi, saala, siiba, gondera bbaawo, gezaako okola emirimu soma Qur'ani. Allah gy'agenda okusinziira akaakuwa ejjana, kuba buli agenda okubeera mu jjana agenda kubeera bikira. Allah aya nyingi mu Qur'ani nga Allah ayogera ku bagenda kuba mu jjana abakyala baamu, yagamba abikaara, abayita bikira. Wayogerako abayita bikira bajja kuba abakyala nga mbeerera. Kobeere nga ava ku nsi kuno ng'oli muyaayu, nga baakuyayulayayula dda wena kyalina na mbuzi yadde. Allah ajja kubeera ng'akuyingiza ejjana bw'obanga n'omala n'olongoosa n'okola tawuba. Allah ajja kuzzaawo mu jjana, ojja kubeera ng'oli bikira, ng'olina embuzi yo. So mwena baasita bange, naffe abasajja mwena mbakubiriza okubeera nga tugezaako nnyo okulongoosa, kuba mu jjana mwe mugenda okusinga okubeera essanyu, okusinga essanyu n'edduniya wano eno. Omukyala buli luutu lw'obeera ne bbaawo nga Allah amuddiza ng'akuzzaako embuzi yo, ovaayo bw'oti nga Allah akuzzaako embuzi yo. Ate kati waliwo embuzi esinga eyo mu jjana. Nsaba Allah tabaaraka wa taala abeere nga ffenna atuwa ejjana, era tusisinkane n'abakyala baffe tubadde nabo wano ku duniya. Kinyuma nnyo obeere nga mu jjana mw'oli nga ne mukyala wo gwe wali naye ku duniya kuno eno nga omuyina, nga Allah bw'agamba mu surati Yaasiini nti abagenda okubeera mu jjana bajja kuba mu masanyu nga beeyagala ne bakyala baabwe nga beeyagala, bali mu kulya, bali mu bisiikirize, bali ku bitanda bisitufu, beeyagala. Saba Allah bambi abeere ng'atusaasira ffenna atuwa ejjana. Teri ssanyu lisinga nga ssanyu lya jjana. Saba Allah ffenna abeere ng'agituwa. Wa barakallahu fiikum. So yenna ayagala okubeera nga Allah amuddiza, amuwa amaanyi, amuwe kuwa, amuddize embuzi ye, era abeere ng'akolera mirimu mirungi gyokka. Allah ajja kubeera ng'amuddiza buli kimu. Wa barakallahu fiikum.